Maiba na Uganda tulina obuzibu tuchawa. Tumanyi nze bwe nkuchawa kalibuli. Tusobola kumanya birungi byokola. Okimanyi? Bwe ngamba tisikwagala nakugoba. Sisobola kujjukira birungi byo wakola. Oba sisobola kumanya nti waliwo akantu ke wakoze kanu kalungi. Yes. Ne mu relationship nze nemanja kwa n'omuwala. Mfo kaka santi twawukana mu bubi nemekujjukira. Oba n'ababonga babiri naye okunyumisa character oba weetaaga mu characters endala. Kati waliwo producer character gy'asobola okulaba. N'agamba ejja tukolera muyimirize. Twabadde tushootinga akayimba ka Shua Mansega bakayita mutenzi waffe yasalawo twabadde mu bendeeyo. No, in fact twabadde wano Namaliri wano Kayunga Road. Ninga abantu bayimiriza nga talina kyamanyi. Nayimiriza loole nga 2 nenyimiza taxi nga 6. Kati ng'omuntu akuzingira omukono kyonna kyabadde mugamba. Nimugamba musajja agenda. Nze Commander 1 omuntu addamu okukwatako ogamba oyogeje ne Commander 1 n'agenda. Ronaz Media kwetuli mwebale nnyo mwebale kubeeranga mwekomera ku mukutu guno abasubscribinga kyakabi abakona mukadde wali n'olindirira ekiddako tubeebaza nnyo abakomentinga ne musharinga mwebale nnyo mwebale ddala tiimu etudde nga tulina omugenyi waffe olwaleero bulijjo mubadde mwebuuza naye otekalinga tubategeera bulungi n'abala mujja genda mubategeera bulungi. Bali awo chita abana ba taxi banange bayaye oba bekubira ne kubusimu bekubira amatana mugamba wali awo ali akugumisa akugumisa awo webereremu kakati nno ke kaseera batubulire bakola batya yakola atya naye muzibu gwola bono amanyo bategera wamanyi nti tewali musirikale agenda kuvwetu kati simanyi n'abasirikale begobeera simanyi bwe bitambula bakulyanga bakusanga ne bagamba waayi ne uniform nga tugitegedde bulungi bakulyanga naye era olina kuba strong. Nani ne mwana wa Bendi Hajara mwana wa mami Hajara namawe Jomo bwati otyo mwana w'embogo muite ku birthday yadde abiri mu bbiri guno mwezi kinkakatako neyanzisa bano benjagala nakamala kubuuza wegenda obeera sawa meka genda kubeera wano ku green card sawa 10 ezekiro ez'olweggulo banzaala baggwe kale nze Commander 1 Kalevulo mulevuzi Saabalewuzi atalebula ne balebula omulevuzi w'ekyasa kino abasinga bampita emmiya kakofuni evugaga ntwani bollocks for the liksamundo dikiti segment okumera nantagga ku mikolo bulola batenti omanya akasajja we kali kyovudde ogamba tukakatako sigwa ku mikolo asobola bawo tenti antula butuuzi kasa tenti ebeerawo ntandikirawo kulya nti ffe twakulira mu kyalo mu kyalo twabeeranga ku layini y'emmere ey'okulumbe ogwabano sigwa kulya teri kulya onkoze bubi nasimu ye awulidde ndooza kalikoonyodde mbadde nninda amaleyo nga atuuse ku nsonga wempuliridde tewali kulya naba nkoze bubi ate nanze kirungi kuba mu kyalo laba osimbanga layini y'emmere ng'olaba buli muntu avayo ne sowaani ng'ejjudde nolowooza naawe ogenda funa nnyingi manye abakazi b'okumbe bassa kimu oba obulayo omuntu ng'omwotuuke nagamba mannaako omukono katono abantu bakyali bangi nga gwoligana otya okutuuka owulira ng'ofa naye kati ono kagala teri mmere tugenda kulya ki emmere gyeri kasitojjanga mu ngalo mulimu akalimu banajjuza bwe baweeri najja n'akalabu nja mujjuliza naye bw'ajjanga ate gw'onoobegala nagambye nze buli wamu eriiso ligenda bbeerawo ogenda kuba oweza emeka
Jirinde kolole. Kali katulinde kolole amanye ensonga kiba tulina. Kolole. Mumanye. Tumanye ensonga bulungi buzina okutambula. Okay. Kale badowooza waliwo ki? Emyaka awo wembadde ninzaawo kubanga nze ebbanga lyonna lye tubadde n'omwana muwala oyo simanyi myaka gye awoza maama esimu ye teriiko tagimanyi maama maama agenda bbeera wano badde tomuleeta kubanga ajja kwogera emyaka mirala nga nawe oyogera mirala anti oba sijoogerangako kati njagala agibagambe nfunemu bensonsola nga sikyabali abanondya kale watana gosobola kusosola kubanga baganda bagamba nti negwozadde mutuuka nemwenkana ebitundu byekyama tasobola kwenkana kyange yoyo Commander one kalebule atalebula ne balebula owaayi sebo gyebaleko kale sebo nawe gyebale tulenge gye tukulengera ku kkubo olubusa abamu n'otukutula emitima naye tugenda kwetegereza gamba ono Commander one wavaawo okulowooza nti nze bwempitira wano wewakola wano oba oleeta kalakita ku TikTok oba ku YouTube olina sooka okubala nti ki ekitaliiwo because ku TikTok waliwo afande wasooka n'abeerawo afande kerekere naye nga wa poliisi n'abawo afande omulala azannya ne batuli bulala family naye mujaasi so kati nga ogiramu afande wa poliisi bajja kulaba nga kerekere bw'ogiramu afande omujaasi ojja kuba okopooli so I have to look for something new ninga ne wantabangako ku musikale wa traffic wano tabeerangawo era oliwo wekka nogamba kanoonye eno nkwate wano eno era na gundi zange yasookera ddala yali yakapapula wa boda nga yampa akapapula mufo kya ssente n'ogikeberawo kati eri mu miliyoni mu viewers eri mu miliyoni 2 mu something yatambula nnyo nenga kati fe simanyi wano mukyogera mu kyaffe tukita kuyima video ye tambula n'oyima omutima n'oga nenca nina okukola omutima ne guyimirira n'ogamba nenca nina okukiddamu ngende enkwasaganya era being an actor kuba nze ndi actor nzanya ku stage ndi MC nzanya ne bakayimbira drama actors nkola ku radio nti nga wetegereza ensonga n'okkanya bwoti because tosobola tuula muntu ono watudde ng'okolayo ekyakola tosobola kati ng'olina okunoonya ekipya nogaa kanoonyewo kankolewe nti ate nga kampi ng'omuntu kagenda muwa budde buzibu sigala ng'akyayagala nabwabako ne bewegomba nawe ng'omuntu nogamba mutufona kati nze ndi actor naye nzikiriza nenga boy tata kimbowa kikambwe tata kimbowa ndowooza yava mu kuzanya nafuuka omusu n'asirwala n'afuuka kyokka ekisinga okwewuunyisa ng'amazima tuli wano ng'abadde aliwo amabega w'omuti ogwo nga tali mu karakita oyinza n'obutalowooza nti waali eyo anti so oyo ye nange nzikiriza nze bwe mbeera mu uniform kubanga mbeera ne uniform yange mu nsawo nkoze ebisigirese naye erudde eddako tujja kukola nga bayinza okulowooza nti kya bulimba leero naye bajja kukikkiriza era bwe mba nayo ng'eri mu nsawo abantu bakuyitako nga nobody can notify you nti kati oyo oshegeera kati bamala kulaba ng'oyambadde uniform Commander wanu so kati nera kimbo wayinza okuba nga naye bw'atyo nga naye bw'abeera abeera bw'atyo ate n'aba actors abasinga bonna bonna bobeerako nabo obulamu bwabwe bwa bulijjo basajja bakakkamu ne babajjoze mwennyini basajja mukakkamu ne babase nkubuge ng'omusanze oba kibuuka n'abasajja bakakkamu naye munnaye taata waffe kibuuka nkutumiddeko ogamba otya mwebale kuzimba industry kubanga bino bye bibala ate kati amanyi tutandika butandisi tuteekako butesi kigere tusembula busembuzi kulinnyako bulinnya booti ate kati oba nga gwe Commander wano ani asobola okukukwata nze kiyuganda kinyumira kigenda kimpoomera waliwo bamanyi okukwatako kiripu ne babulinkinga
mu security shishi anakola bwati simanyi akozesa uniform ya government nafande mwenyini agenda okukwata agenda okusoma ku uniform ngeri ko 00 anaga kana wange mutandika antya ariko tugosobola okuba DPC n'okwata commander wano ogenda muteeka ajego naga waga ino okugwayo oba wakunkwata ate nza aduumira kati odo ogenda zijja wani amanyi waliwo ekiseera kyatuukanga waliwo obutakkaanya mu security waliwo omugenzi kazi ali ku diwinto naawo okukwata omuntu omu kyali ekyatwala obudde no naye ng'ali muli akimanyi nti balina okunkwata naye nga abuli ejaga ani oyo kola ebyange ani oyo kati nga n'oli alingiza nagamba ani bagambye n'addayo kubanga alaba nti ranka temuganya waliyo abasajja eyo kubanga ebigambo byekirakozesa ffe muli yaye simanyi mubabi bayisa batya neffe tubaita abasajja abalina ensigo ezikaluba wali abasajja ngo ginyingako wooti noga sajja ali munda tajja asoboka wali abasajja nga balina ensigo ezikaluba nga tabagamba nti komanda wano yali munda sajja mutandika ntya naye nekira naffe kwebeeramu bennyini manyi twabeeranga ku ssomero batandika okunoonya abatoloka okugenda okukuba endongo okitegeera kati ngomanya basomesa banyiivu nnyo nga namwe ababba emmere musooka mulinnyamuko waffe twasomera ku ssomero twalinanga mirukaji eza white oba omanya obumirukaji obwa white nze nabbanga emmere emirundi nga 6 lwakuba nti obusitaani oba obumanyi kabata akasitaani okamanyi kaba n'amasanda aga white kati amasanda aga white ago okwata akasitaani ako n'okatonyeza ne bagenda okuba tiiki y'emmere ne gakalirawo kati ng'oli atiikinga masanda ago bw'omala okulya ng'ogajjako ng'oddayo kati nga tulisobola okulya emmere emirundi nga 3 obusitaani bwalingawo ku ssomero kati bagamba nti ekikozo kya kunoonya batoloka ku ssomero omanya basomesa banyiivu naawe abba emmere owummuzamuko bajja busungu bwawe ne bukuggwerako so kati nawe gavumenti bwetandika okunoonya simanyi ba lucky choice nyonya bakozesa ebyambalo bya poliisi nga naawe osooka owummuzamu kalakita oyinza okugenjera mu firimu y'abalala tolabanga ennaku zino mbadde mpumuzamuko era nkulaba ate n'ekirala n'embeera gy'okikolamu okikola otya baali balinawe baali balabyeko nti mu butuufu embeera eno ono komedi gyali akkirizibwa mu ggwanga nti ye akozesa atya abantu basajja ba security bano bazibu abasajja abo balaba tebasobola kuganya wadde nga oba tolina kyokoze basigala bafolowinga ekimba kiraba waliwo ajuza omwana yagamba nti ntambi si ntambi yagamba nti ffenna tulina abatuliko bwe tronazi waliwo akuliko bwe gundi waliwo akuliko bwe gundi abuliko otambuza otya ebintu bino so okubanga ekikyokka kyokokera ku makyano balaba ka kilipu ako batandika okulaba abikola atya akolerawa yani asulawa kitegeera ayina embeera zatulugunyamu abantu ng'avudde mu mbeera eno nadde eno nti nedda akola komedi we bw'amala n'ajja mu gundi n'agiteeka ku mugongo n'agenda nga basigala nga bakutadde poliisi bamanyi okusanga ne ku kkubo ng'oyambadde komanda wanu bagamba mugende bano naye gwe genda okolemuka ennyanga limu ojja kuwulira anti bagatta emisango gyonna kusumbuwa poliisi kwesa uniform ya poliisi kyataaganya gavumenti ddembe lya muntu ogenda okugotywa amaaso g'omulamuzi ng'olina emisango nga 10 nga buli musango gwa myaka 10 n'ogatta ng'olina fiirayo mulamuzi otuuka n'agamba kooti gy'olimu tesaana kuwozesa gira ogenda eruzira oli against Uganda abasajja abo bakuwaganga nga badda ku TikTok Africa level bakyogera wiiki egi kati efuuka bya bulijjo neweebaka naye wabimuka eyo tuyagalizangayo omuntu nga weebaka naye naffe tulinnya munyoma ne producer wo oba ne director wo nomugamba ni kano katunule mukko nina kyali wange gwenkola naye bamuyita Wizard omumanyi
ali awazanya bya bakadama azanyanga kadama yambasada abakadama so kati tuwandiika naga mwana ano iseewo nnyo kakanamu nibawoze mulwanisa ne mugaleka naawe sindikemu tulabe tuteekemu tulabe olunesikirizaga boy okusajja bukambwemu linnyamu ne mugaa kale katukyusembwe biti oba nawe boyina okwerowoozaako okitegeera abantu nganze nze mama yansala bwomu mama yafanga zadde omwana omukitegeeza bye bansibira omukadde legasi eyo neebeeweddewo omanyi security nayo tuginenya kitono waliwo ekiseera oba ku nakawuka road awo nga waliwo omusirikale nga byaddala naye nga si mutuufu that was covid I think around covid nga azikunganya naye nga si mutuufu olaba oti ate munange bannayuganda bazibu n'atalina musango naye kasaamulwaga ekibatu ateekayo nedda nze munayi bannayuganda mbanenya naye mbanenya kitono abantu bakoowu omuntu okulaba nga abaze puroguramu ye nga bwegenda atambula ono amuyimiriza tamanyi budde bwagenda kumukola ki oli asobola kumusanga nga obusungu bwe bwina nga paakinga wali n'atakufaako naye ng'opaakinzewa teekaawo kati bwakola bwati yagamba kino kitaasa ki bamanyi nofuna change ave eno ng'alina change wakugaba ku kkubo zino ebbiri njaziwa wali oba gambira dda nti tumanyi kutambula ne change saagala kyogera naye kansirike omanyi baithawo ne bannayuganda bennyini beetaaga oba okuzuukuka bannayuganda bamanyi uniform ya traffic entuufu anti ekizibu kiri kimu ndowooza omanyi bannayuganda tulina obuzibu bwe tukyawa nze bwe nkukyawa kale buli sisobola kumanya birungi byokola okimanyi bwe ŋŋamba tisikwagala nakugoba sisobola kujjukira birungi byowakola oba sisobola kumanya nti waliwo akantu ke wakoze kano kalungi yes ne mu relationship nze nemanja okala n'omuwala nfo kakasa nti twawukana mu bubi nemekujjukira kati obuzibu nti lwaki abantu bannayuganda nsobola kusanga nti bamanyi bulungi uniform ya poliisi abo mwabo siriimu nti nfuba nnyo okwetegereza nalaba emabega awo nga CDF nga ayambadde uniform empya era neetegereza nnyo neŋŋamba era gyakubye ngaki nga ndala si yeeyi ya bulijjo kati abasajja olw'okuba abantu abamu balina obukyayi bwabwe talina na budde butunulako ki ku uniform nti luno luwande ono bagize mu buno bwana bwa uniform bakikoze batya ono kotoni oli talina budde obukyayi bwabwe tikka buti ebyo biri ku kkubo okimanyi bakuvumiramu era singa nali mubbi bali ababbi aboogerwako singa nfunye ssente because abantu bajja n'omuyimiriza neyeekanga ekitegeeza abo b'oyimiriza obeera tewakoze gundi oba n'ababonga babiri naye okunyumisa kalakita oba weetaagamu characters endala kati waliwo producer character gy'asobola okulaba n'agamba ejja tukolera muyimirize twadde tushootinga akayimba ka Showman Nsegga bakayita mutonzi waffe yasalawo twabadde mu bendeeyo no in fact twabadde wano Namaliiri wano Kayunga Road naye nga abantu abayimiriza nga talina kyamanyi nayimiriza loole nga 2 nenyimiza taxi nga 6 kati ng'omuntu akuzingira omukono kyonna kyabadde mugamba nimugamba musajja agenda nze Commander 1 omuntu addamu okukwatako bagamba oyogeje ne Commander 1 n'agenda ate kyakitwala nno n'abamasa abulabaga Commander 1 ali awo mumutegereka bannammwe mbalaki kusegeera so kyekiringa ekizibu kyesobola okugambamu kyesobola okwaffectingamu nti singa bannayuganda babeera bategedde uniform ya poliisi tebasobola otekawo nnyo okusasamaza nga oshootinga babagamba eyo nkadde naye abantu tebagimanyi okitegeera kati bwe bagiraba baba batya nekikola jjaamu buli okikola jjaamu DPC bamugamba wano waliwo lwakuba nti uniform nagiwandiisa bakimanyi nti njina mu mateeka okitegeera
adipisa ogenda agenda mugira ngomulage empapula nebiranga bitambula mpola mpola naye nga byonna olina okwerowoozaako ng'omuntu n'okukuuma ekyo nga bw'ogamba legacy ya maama nti n'osooka ng'okirowoozako n'ogamba nti kino nkitambuza nti ngenze kukola naye wano wenteekawo ekigere nkomawo wano wemba nninyeewo wano wenteekawo ekigere nkomawo ate asajja bali serious so oba kusiba nali njogera ne Rain weyava mu kamera bamutwala we nateete weyavayo yayogera ekigambo kimu manyi kawundo twamunanaye kawundo bamunanaye na kawundo nga mpya agituulako bwatu waggulu kubonyeraga tugende ewaka naye muga Rain esimu ye ekyali mundako ye jaginona wiiki ejja omuntu akkiriza essimu yagireka manyi gwe mulimu byame biri kuno bimanyi nagamba awaayi jaginona wiiki ejja nyasajja bayinza okugamba munnonayo essimu asajja nabaddamu ne banteekayo so si wangu maani sigendangayo okukona ye nzi nabo abantu bekyera okugomba era tukyogera nga tukyaline talebula ne balibula owaayi okkiriza nti kati eno karakita ogifunye kati otambulira gwe traffic officer commander 1 tewali akugaana ku kkubo lyonna tofunanga mu musirikale n'akusanga ng'oli ku kkubo n'akutaataganya wadde nga wa wansi wadde wa waggulu y'omusirikale tutabeera musirikale n'agamba gwe okola ki wano tetukumanyi yali omu yankwata yankwasigena mwogera oba nekyalo sikyogera kireke kakyalo sigena kyogera nali kanyanya awo nga wakava ku gaaza awo wali kati gwe yankwata yali musirikale wa bulijjo so banyi bo bazibu bakunnyonnyola nemugamba gwe nniga maani ndi mukola kamera yiyo girabako eri okitegeera ngenda vaawo ngende no tolina kyogamba so nantwale wa osi ate mwana osi yantegeera ye wena munnyonnyola nemugamba osi ensonga nebwe eti ndi mukola nenzigyayo akawunti yange nemulaga sikuti yange nga bwe nagiwandiise mudakiika 3 ngenda kuba nvuddewo because nkolera onaku nsomansazewo kwansobola okubeera ku makubo nga 6 ndake salaama nengenda ekanyanya nengenda ekisaasi nane sikiti wobozi yabanga zawukanya amakubo osinantegeera mwana tunanta naye nga bano abasirikale ba bulijjo boyisi bangu era tolina kukayanya nayo oyo wandikayanya n'omuntu ng'alinnyemuko ogenda mu ofiisi anti mu ofiisi jawo naye bwakutwalayo afuna obuyinja balaba ali serious akoze serious nnyo owaaye naye muntu asobola kubanga kuva ku makya nayina anko wange omugenzi mukama akuwumuza akuwa ekiwumulo eky'emirembe anko Edward yali ng'akolera enateetaawo nga bw'omusanga ng'agamba nja kulaba omaye kuva ku makya sinakola njagalayo abantu abo bebaluwa 5 namugamba ogenda bajjawa ango nagamba bino ebitakisi bino ebivundu bino bajja kujja leta permit genda osasule ebyo asabimala ng'asooka ogendako mu lanchi agyo nasooka kakati osabola kugwa mu ggabu z'omuntu nina gwe mmanyi naye sijja mwogera linnya awo nosigala nakwogera kyalo ye bali mu kunywamu malwa manyi abantu abasinga banywamu ku malwa gaabwe malwa gamanyi oteekamu oluseke kati malwa awo kyebayita enkanja gamba kuba essimu bali banywamu amalwa gaabwe bagenda oyina nga basika nkanja agaba namalwa nga gaweddemu katonda yali wa traffic gaweddemu kanzije n'ataako uniform n'agenda wali ku kkubo akoleza mudakiika 2 nakumona agaba malwa gisaawo mugulinga gwa muvubi anange tuli mu kukola kadde wange ankutumiddeko afande Donkaro ogamba otya director wa traffic nawe tumiddeko sijja kwogera linnya naye ng'okimanyi kyekyo naye wakawanga amunyumirwa wakawanga amunyumirwa musajja muntu mulamu oyo abaana bamanyi omuntu agenga tola mukambwe naye muntu mulamu ana bamanyi omuntu agenga munajja na era nze nyankubule nga bw'olaba bw'ogambye nti bw'obeera wano obeera kya naye bw'obeera wano obeera kirala muntu mulamu
naye nga yakambuwadde wali ku mulimu oyinza ogamba naye ndi kuki naye muntu mulamu yakojja kuntwalayo ko tunyemu kaawa n'omukulu onye omwenge kakaawa kajja kumala koma nze ni musajja wa kaawa sinywa omwenge kakofi kajja kumala tekalina buzibu naye nga tubaagala nnyo mwenna mwebale afande kakaawo gamba otya fande bangi bayitirivu naye banyumirwa waka waffe osi embarara ogamba otya maama wange tumiddeko owaaye omusajja yakuwarabanya n'agamba nti waaye naye ekirungi omukulu n'akola ki n'akwasaganya ensonga bw'obeera toli mu waakoono nga komanda wano omutaddeko ebbali kalebu obeerawo okola kyekirala ndi actor nakugambye nzanya ne bakemedwe actors tulina n'omuzannyo oba tv njogere simanyi tekirina buzibu tulina omuzannyo ogwerawo mu Monday paka Lwakutaano ku makulu ya tv baguyita no time wa madamu Jean Nakachwa nzanyanga festo bodyguard wa Tata Samu yetasa nkola ku radio Simba Monday paka Lwakutaano program agitambuzi ya mukafunda halabi akafunda byoso era 12 paka sawemu ekola ya sawemu okay ndi MC ku mikolo mbaga wakati mwana buvaamu nga bandyaza amanya so ndi MC ni mubivulu so koleki obwakatumwa buvaamu nga bakulyaza amanya batya anti obwakamutumwa basasula luvanyuma obwa MC basasulirawo asoka na anti obwa MC n'abakuwadde ne bakulyaza amanyizo omanyanja ojagenda ku stage beko nezo basikasikamu mama alaganya abiri ku stage ne bakufuwa ya 3 ne babakubye 10 wano wakatumwa poteya nawe ande basa zibamu 10 MC n'abakuwadde basa 2 oba na 12 ate omukazi ogenda tuuka bagamba omugole ali busy nnyo sooka okole tegero ebisera by'okumala okukola obimanyi nawe okubikoyo yagala kudda waka n'ogamba lekooti ogawaayeka sente kanzireke nodde waka omukazi wona akutunuulira nawe n'omutunuulira oli mu fumbo ku weekend kwagamba bw'omala kukola ku radio Simba Monday to Friday ku Saturday n'oyingira mu bufumbo obuyingira mu Friday kawungeezi mukaaga n'ovaamu ku Sunday akawungeezi Monday ku makya mamu kambwe nnyawo abaana sinaba kuzaala ovola bokyali naye kati mbadde nkusaba woviira wano omaze kukirowoozaako nti osaana kuwasa Monday to Monday oba netteeka erijjawo kakaali Monday ku Monday yekyali nzibu kubanga oli etteeka libakola teeka ki manage biiru ligamba litya wano oli munnyonnyola anaawasa ligamba litya ndekatomere asooka atomere mubunnyonnyole muleka atomere ligamba litya bwe linaaba lituuse onoolitegeera waliza okumalako emirembe naye n'ogamba ate omu abo bonna bawasa ku weekend ne ati kakati ebyo etteeka bwe lijja byebyo birigenda kugezako okugaana tebisobola in Africa eno Uganda ate nga tuvudde mu Africa eno East Africa eno Uganda osooka n'ova mu Africa nodda mu East nodda ku Uganda eno Uganda kati mbuno ogenda kuŋŋamba kimbuno mpasaani teri kukiitinga ku mwana w'abandi nze nabeeranga ewaka nga muzeeyo mama gana gamba geno gatatawo tetulina sukaali nogatata sente za sukaali nakugamba siina sente noddayo nogamba tata agambe talina sente nagaddayo omugamba ati wasente za sukaali nogatata mama agaye sente zikanaga omusonyiwe mulalu naawe kola bibyo kati nga tata akugamba oyo omusonyiwe mulalu naawe kugambye siina sente kati nogamba mama nzireyo mugambe eti tata agambye oli mulalu nodda mu kuzannyako kati gwalugwamu nobeera nga gwe mubi nakutumye kino kyana nakitumye musiru ate ne muzeeyi naye abiryawo nagamba musiru badda mu kuzannya noyagala okikuba musajja nakugamba naze nenyogera omukazi nogamba omukazi mulalu nga tolinawo okimugamba etteeka sinaba kumanya kirigamba litya teri kukiitinga ate DNA olina kugikola nga muteesezza ne mukyalawo koti nebawo olukusokola teri kumala gakebera bino bye mbadde mukebera abaana babe ng'okwata omwana
Abana bano ngena nabo ku out leero no yitire eri kuwandege yango mpaka mukakebe ate teri kubeera na mwana w'abandi nga togenze waabwe katere teka bwe linayita ona mateeka mangi agaliwo nga gayita negateka ko lino liyinza okukola ziriwa lino kubanga amaanyi nga mangi nani galigabadeyako amaanyi naye nga nze njagala kituufu byera abandi birese naye erya DNA balijjewo okebera omwana naye ko sebo kuŋŋamba nsoke ŋŋende nfune ebbaluwa mu kkooti ng'ate tulina okuba nga tukkiriziganyiza babiri ono omukyala bw'agamba mu nedda awo nga musooka mu kkooti ate ng'esala omusango tulaba nga bikalu byemu ate obuzira ate busobole okuva osobola n'okukeberanga n'omukazi naye mwana we izo zigenda okudda nga zigenda n'omukazi naye wuwo ati ng'ovaayo kubanga zigamba n'ozowulira we bifa ogenda n'abaana bo babiri ne mukyala wo bigenda okudda nga bonna abaana basatu babo Shuamani gyali Shuamani gyali omundabira ate tabu ali eyo yali abulamu kitwalo n'akifuna kati bwakusanga abaakwookya musajja mulungi ayokya mundabira madamu Koni Nalugwa naye mundabira naye gyali talina tabu Koni bagambe tubaagala nnyo bonna mukazi mulungi gyali mwami Ndawusi gyali Bosoma Ndevu gyali bonna naye fujjo okay ndowooza owulira tukyali Commander 1 kalebula talebula ebirala byanenyi Commander 1 kalebula omulebuza talebula ne balewole omulebuzi w'ekyasa kino kye kyaganye emiya kokofuna evugaga Antoine Borex Felix sound decrease pigment okumera nantagwa ku mikolo bulula batenti omanya akasajja we kale awo nawe ojja kukyama ku tenti nga teziri mu kakulya awa sha abafumbi bangu bakolako mukwana abawana ate olowooza okola yemeka bidumala by'amazzi bibiri bimala okukakasa olumbe lunanti obwedde okola omwana kasita oleeta bibiri bwona obwedda tukola naye omwana obwedde akola mumuwe emmere akaziba okulumbe gwe bayita mmere bassa kimu anti ono komanda enu kasita alagira olaba musobola okuba nga wano bagaba emmere ddoboozi ne liva eri mama naaka bawa emmere baalidde dda amasowaani bagateekaawo taddamu tambuza mukono oswala n'essowaani naye ate emmere ewooma enzibe naye anti gwe manyirwa kyekuwomera nti olwokuba nti kuva emabega yonna omanyi ogenze n'oyogera ku kati ako tekakyalabika akaluwa akabeera n'amasanda ameeru akasitaani bw'okanoonya kati katono tebukyalabika munaye kamulisa n'akamuli keeru era bw'okateeka n'obwokateeka wano tegakwata go gabeerawo awo osobola kugawaandikako naye bw'ogira ng'okijjako ng'okijjako kati batiikinganga mu kati ako batiikinga mu masanda ago eyo malango gasangulako ng'oddayo ng'oteekayo essowaani otuuka ku ssowaani entuufu toyiwaako sanda ng'omanya nti kati omala kkowa kubanga ate era oba takutiikinga nerisooka tomala kukkuta ssowaani ng'ey'okutaano awo oddirayo ne bakutiikinga ate mumerezo esomere bannyingi nnyo muba bangi ssowaani yakomeka yakutaano egwe ate yona kunyumisa emboozi yange n'emmere ku ssomero ojja kutya kuba naliwa mmere nnyo lumu twafulumako mu siniya ttunga bugu mulingi twali bangi oli mu kiasi oba nga 8 olwo oli ludda wa kitatya nze bansala kayunga kyerimu wano kati somero bayita kitatya SS kati lumu mu siniya ttu twali bangi bugu mu nga lingi madamu gwe kutufulumya tusomere ebweru kati wali twatuula nga oba otunudde wali bwoti oba olaba effumbiro we bafumbira tulinga musaawa 6 ne dakiika nga 45 aba budde dakiika 15 olwo otandise okubala obudde nga bulwawo tugende mu lanchi twalina abafumbi babiri twalina Mr. Oli ne Aunty Maggie kati manye ebyenyo by'abaana b'essomero bibeera bingi sepiki ebangazi mwe bafumbira Mr. Oli ng'ajja akwata akatifini k'omunnyo kalamba bwe kati kali kalamba ng'ayibwa mu bijanjaalo ng'atabula mu nze ndaba tuli mu kiraasi n'ebyokusoma babivudde nemanya kati essaawa yonna kulya ala munafumu bw'asomesa kati ekyatabula kiraasi kyali kimu wayitawo eddakiika 5 awo oli agenze tamiitinzeeko na Maggie teboogeddeemu yadde nze ndi mu kiraasi nsoma kati olaba buli kimu
ngenda okulaba ali aleeta akabakuli ate nembageni aleeta akabakuli akalala k'omunnyo kogwe lesoni efa awo wennyini mu kirasi nogala mugamba gwe batadde mudda lwaki si kuba gwe adamu nafumu nangamba kameni fuloni kufa oli yakuwuliriza oli namugamba gwe batadde mudda kati waliwo ne bannanga baali bamulabyerabye edda olwedde nga balina n'obujulizi aga mutufu awo oli aleese omunnyo n'ateeka mukombako agenda okukopa nga naye boyi mukoze bankuba mu era nange awo ne bakukuba emiggo naye ng'otaasizza naye ne bakukuba ne ŋŋamba wankube gambe nemmere bwadde bankubye etteko girya nze emmere nagiwanga nnyo obudde ku ssomero nnyo kuba nze omu ku bantu abaasoma nze ngenda tuuka mu siniya 3 nga manyi kyenjagala obbeera nali njagala kuba actor nali njagala kuba presenter nali njagala kukola ku TV radio na kuzanya katemba awo nno mwana wa maama kwagaliza birungi birere otandika kibuuzo kya senior 6 naye talina kyasinga kwagala nga acting kutula mu kamera eno kubeera MC naye nina kato kange ka dokita tekabyagala akagamba bwemaba nekyayagala biki ebyo byoyagala olwokuba nti bato namugamba nti kakkana buli omu Katonda ayina bwamutambuza obulamu bwemaba nekyayagala kuba nze nkugambye nze baisiniya 4 ngera chemistry simuwa nnyo budde ena budde bwayo ngamba bino tebigenda kungasa naye batuuka ku mmere Allah akbar waleena nasomerera bwa chef era nze n'obufumbo bwa weekend ekibonde tamu kwagala kulya ku mmere gitalingule singa si kyekyo ate muli mu kirala mu nsonga za batoleeta basireya bano basifumba njagala kunfumbira ate Katonda engeri gy'ayagala emmere agiwa obudde katategwe sireyo oba osembi nakyo anti bw'otuuka ewaka nga tosobodde kufumba hoteri kumbe yayagala byamu era emmere njigula olwokutaano nkomawo nayo nga mpikirivu nze emmere gyensobola ate kati ogenda kujja kukola kyewange nsonga za mu kisenge nakooza ngoye z'okoleddemu ate kati omukazi we bali abooza ku kyalo ab'emirimu gyabwe tagiwamba ate wootali basobola okuntaasa nga mutowaali ate ensonga z'omu kisenge sina gwe nkubira kakasa kolako kyensobodde nga neebaka kati kitegeeza njagala mmere kulya tolina gwokola sina gwe nkubira kakasa kyensobodde kyokola nga neebaka okiggwa nze maze nawe mala byampaka nga twebaka twatandise ffenna twanazimidiya twabagamba ne tubagamba nti gwe kyoyagala kirindire bulizi gwe tugambe nti ani nti gundi tujja kumukutuusaako bw'oba oyagala kuseka emmere tozanyira mu mmere kubanga mu butuufu batugamba nti noba oyiwa emmere kibi nnyo kitagambika kuba nze mukazi wange ajja kulwa 6 n'afumba emmere nga tugirya paka ku mmande tubugumyako obugumya tewali kwonyoona ssente nti ate nenkyamufumbe tubugumyako obugumya bwegwa bwekiggwa n'agenda nawe n'okwata liryo paka Saturday ate Saturday alina okunkubira ku Lwokuna akakasa oba yajja oba si byakumala gaggwa olwokuba amanyi weekend ewe tebakolera surprise n'okumanya oba gwajja oba si gwajja osobola okugwa mu lunaku lw'omulala ate okikolanga ensobi togikolanga bavuka togabanga ekisumuluzo tokikolanga beera n'ebisumuluzo 3 mu ngalo togaba kisumuluzo ojja funa obuzibu totuuke n'okukikweka nga bw'ayingira n'okikweka nga takijjaako kuba kati asooka nyiga ku sabbuuni ekisumuluzo n'agenda akyokisamba naye gwe kirabye okomenya ennyumba z'abantu
Era omuntu omwamagezi mbu ate ono. Sala alina kubanga amanyiddwa basajja. Munnange si basajja bokka kwe tutuuse lino eggwanga bwe litambulira ku supiidi. Kyategeeza nti bw'akwata ekisumuzo kye ngambye alaba nti ekisumuzo kye wakimulemesa okukola ki? Okimutwala. Akinyiga ku sabbuuni ng'agenda oli ng'abaana bakimusaliramu. Ng'agenda kugulawo ewaani. Ati wo! Atya. Ati wulira. Ategedde nti leero si yajja. Oluusi tategedde ayagala kukola surprise omusange mu nnyumba. Nti leero bulijjo ngenda lwa mukaaga naye kangende ddi? Ku Lwokutaano. Oba kangende ku Lwomukaaga ku makya ndongose ennyumba biki najja naggulawo. Bw'oli eri omanyi nti nakato yajja kyokka birungi yakoze ki? Yatudde dda mu nnyumba. Olwo muyingirawo n'ennyumba azizzaako ali ku TV. Genda kuggula oluggi yalusibye ng'ali wali aterera. Yategese nadda. Yategese na buli Katonda wange. Wange taata. Katonda wange. Anji. Akireetanga. Kitwale wala mutu. Kitwale nga kireeseeko leero ewu. Kitwale wala. Naye oyo abeera mubbi by the way. Omuvunaana gwa bubbi. Ko tesobola kugula wange n'okwata ekisumuzo kyange. Gwekitwale nti kati mu mmotoka yo. Oli najja ku sabbuuni najja n'agigula nga toliyo. Omukazi emmotoka tasobola kikola ekyo. Awo buba bubbi. Naye wali agamba nakoze surprise. Yaba amanyi akoze surprise. Ng'ogikolera ani? Iwe. Ate nga ku mateeka ate amateeka nga kuwanga tutandika naye ng'amaze tebankola surprise. Tojja nga sikugambye. Bina bitugatta. Anti buli mulimu oli yerabu eyakatijjo ye nga wabimunyonya naye because ate abasinga bakazi balowooza mbu tuwenda lwakuba tetu oba kuwenda lwakuba ki? Kuba kintu kye bategeezeewo bwenze sikitegeera. Sikitegeera. Omuntu asobola okuba n'obukyala buno bw'ebbali naye ng'ayagala kutaasa mu bufumbo bwa mukazi we. Nga mukazi we akunyiizanyiiza nnyo naye ng'okufunayo kamukeneko n'okalya ennansana ogenda okuddako nga oli fayini. Obulamu ne butambula. Kuba fumbo nze siri mufumbo. Kati ate kuba abatali bafumbo. Obwenzi nze sibutwalira mu oba nkyogera ntya mu Luganda lutuufu ndeme kumansa ntongo. Kwegatta kirungi ekyo. Oba njogera effe kye tukozesa ewaffe. Tukiyita kutabaaza ngabo. Nti obwenzi sibutwalira mu kutabaaza ngabo because osobola okutabaaza engabo n'omuntu nga tolina ky'omwetaaza. Ekitegeera obwenzi mbutwalanga kusharinga laavu ya mukazi wange n'oba ye mukazi wange nimwagala ate njagala n'omulala nga bya laavu timba nnyenze waawo naawe. Naye Sheila Plus yabagambye bannammwe baba bajjeemu nammwe muleme kwata bukwasi bizike mu byekyo genda kwata ekintu ekyegasa. Sheila Plus ndabye ng'ayomba n'engamba bannange kirabika bali yamusimba ekizike. Amanya tugamba nti bw'olya munno sirika toyogera naye waliwo obuwomi obukusukkako ngwe nonyumiza ku musajja naye naye ng'avuuka obwenzi si bulungi bayirawo. Sobola kusala kufuna ebirwadde sobola kufuna n'abakyala lwakuba abakyala benda abakyala benda naye abatayenze abakoze abakwatibwa munne ennaku. Bakwatidde munake? Nnaku oli abamusabiriza. Niba nange kati gwakusaba gwowa abamukwatiddwa nnaku. Abansi Katonda yagamba ogabanga kati ate banje ky'omuliro. Atasa ggulu atereza ggulu. Tugende mu maaso. Okitegedde? Tugende mu maaso. Okiwulidde? Obadde olowooza oli mugamba ate babadde omukusooka tewataddemu na nnamba yo ate nga ate kyokenga oga tutambula n'omungi oguddako ng'onkubirako n'ongamba otuseeba ndowooza obiraba nakugambye etya mutuufu oli basade yaddi 22 guno omwezi kinkakatako mpaka ogenda kuteekamu ennamba nkogera twogerengako ku puroguramu za birthday kiro tulabe zinaatambula zitya tukole puroguramu ente neebeerako enti weeri kajja omanyi n'okutuula wakati mu ttenti naye nga muve ku bwenzi bya ddala birwadde ate n'abuli mukazi alina ebizibu abakazi balina ebizibu ebisiraani
Osobola kusanga omukugwa ku mukazi n'ebibadde okola byonna n'olaba nga biggwawo. Nalwa ku mulimu nga buli muntu munyiivu gwetana kyewakoze. Kyagala kulaba. So mubikole nga mumanyi. Bakazi balina ebisiraano. Ebirwadde bingi. So oyinza okugwa mu gapu z'omuntu n'akukwatirwa ekisa naye nga alina kyakola ki? Alina kyabala. Kyabala. Abakazi ate bangi. Era ogenda n'abavubuka eyo mu bbaala n'osanga abawala munaye bamanyi okukwanya ennaku zino. N'ajja n'akugamba ebigambo naye oli muntu. Bali bakukwanyeko? Gumu ebiri. Nga kigambo kinakosa kigambo. Ate kati ye omukazi akugamba nti akwagala abatakukwana openly akuteerawo embeera. Eraga nti bamala kukwana. Sidika kamese kyalo. Sabula mnaga. Bana ebyokola binyumira. Ogamba nebuli anyumira. Kyogaba buli anyumirwa nkubira. Si buli anyumirwa nti akukubira. Nange oli otya kati solo meeting amu Samuel tunyumira mukumbozi. N'omanya boy gugwa. Nokkiriza. Mwikirawo mugasisira nnyo kutambula weeru. Naye osobola okujja ewaka. Kuba mwoba mwagala ali ku Trafford State of Dreams. Guba gunyokera. Owagira timu United. Ajirawo ku Trafford. Kasita omugambo najja ku Trafford nakkiriza omanya gwe. Najja. Nanya kati jasigo okuba mu Kongo omuntu noga katono omukazi. Wemanga namusanze mu bbaala. Bameka beyegombye. Bameka. Paka ebbaala ogiraba. Bobanga gwe kalebula atandika obutandisi yakugambye ebyo. Ate Maulana bwagendayo. Ate Maria kibwabeerayo. Ate Amoti bwabeerayo. Kitegeera. Obusajja abasinga munaye sibalamu. Aba ba comedian bolaba sibalamu just bamira bulungi eddagaali yawo. Dagala balimira mu budde gwe basanga banyirira. Kati ng'otambulira mu ngatteezo so we kuba mu Kongo omuntu Amoti mukwano. Si mukwano gwange ne twemanyi bwemanya. Nga comedian. Nga bakozi ba radio. Because waliwo abantu abamanyidde mu biti ebyenjawulo. Waliwo abamanyidde mu art nga just akumanyinga nakatemba waliwo amanyidde ku TikTok. Waliwo amanyi ku radio. Waliwo amanyidde mu MC. Amoti mukolere ku bantu anga ine kivulu. Tugenda mu Amoti nga celebrating 25 years of Amoti ombalanguzi. Agwa akigwana bannange. Akigwana because bina kuba Amoti yomu ku bantu bemmanyi. Amoti ne Maria ki mu radio togere kwefulukuta. Togere kwani. Abamu ku bantu ne ono akola ku kamuleke nyali mbuzi. Ye Rebecca Jingo. Abamu ku bantu bemmanyi nga tayagala ula kigambo kugamba mbu nakula banga ndi mu pitu. Allah abajja kutta. Mbu nakula banga nakuizaga nga ndi mu pitu. Naye nga tege mazima Amoti namulabanga namuwizanga sinabazaali. So na bikola byonna ate nafitukuze tumulabanga tumwegomba because Amoti ye muntu obangambe talinga ffe. Abatalinga tata Kimbowa. Tata Kimbowa batali mu kamera ala muntu wanjawulo. Kitegeera naye Amoti ye ne kugamba bwasimbula ndoza kwa kasta ava mu buliri bwe na kigere yoyo ye oba ali mu kamera batali mu kamera ya Amoti. Nze namusaba Lumunga ali n'abaana be nenga ebintu byayogera nenga bali serious ate nga bali serious n'abaana ne baba yogera nawe aba serious ninga linga tali serious. So ye ya Amoti ne Maria Shireka bibalina yo talent. Komanyi talent zisingana. Buli mwaba ne tasobola kubanga fanya na talent nenga yo lesinga ke yono. Maria kyo musanga atambula nenga linga alina gwayombye naye. Nugamba ku kiki omumukoze kyabe wava. Nenga talina. Nyinga yoyo. Ne lwe sinyo ne batumbe tusinyo. By then batumbe tubachali bangabo. Bakola nabo kusimba. Bakola mukulikeyo denyize ndio kanzija. Okay. Ndoza owulidde oyo ye Commander 1. Kalebule atalebula ne balebula. Kiki kigambo omulebuzi w'ekyasa kino akugambye nti
gendo wagira amoti ati 25 mu December nga 13 ngabo yabagamba nti meza weziri emitwalo 5 we muri abe 10 we muri namwe abana kere nnyo abe 15 oja kere nnyo anagamba sawa kerera kwa moti ndayingiza sente otya kulongoosa wano wadwa dugala mulongoosa ate mukulike ne jjo abadde massive mu nseko buseko mwana yakikubye bafunye abantu ku Sheraton yakikubye mukulikeyo banange chiko naye chiko abayaye tojja basobola balyaza amanya balyaza amanya tebali kuzine nkomyawo tujja kwongerako bawulire era kabaka mala yafuru fika abakedde abatabukidde akadde basabula nansonga ki kandi okuva navuda madrat natuuse waka infact navuda madrat nengenda ko wali kujja mu session ku federation bwe nvuddeyo nvudde sanga 10 nengende era simu yo yenza okusiza kati nyambi nensanga ngekwe sinaba kumanyako kigenda maaso nyambi nnyo nensanga kwe era singumpulidde nga bwenjikwatidde nkuwulidde yenza okusiza nengamba Allah akbar tweyanzege tusanyuse nnyo okubeera nga tuline commander 1 naye tujja uniform ejja awo mukakase kuba muyinza okubeera eri mugamba naye yeye obasiyo kati mwe n'abaana abeera ku kkubo kwolwo pamiti zammwe mutambule nazo si byakuwoza tofunamu kuli okusomezebwa ng'olaba oli afunyiza omukono ne weegomba akakuwa anti olowooza ku Babu Wine yalina ekigambo kyatera okwogera nti osooka okwatanga ekitono noyayanyira ekinene soka tolowooza ku future yo soka nolowooza ku bisaabe by'omu maaso nti omusajja aba akuwadde 2,000 nono n'akuwa 2,000 ogenda zikwata that is 4,000 kati lowooza poliisi bw'ejja negamba nti okwata ssente z'abantu kiki oba ofiiriddwa kitegeeza 2,000 zigenda kutta kalakita yo bagambe nti obba abantu naye nga bakuwadde 2,000 ne bwe giba mitwalo 2 ne bwe giba 10 tegina gyesobola kwongerako eno video kankulage eno video erimba viewers emitwalo eri milioni 2 milioni 2 mu meka munya ogiraba eno tena kyesobola kukola kitegeera kati emitwalo 10 tegisobola kulemesa kineno so era abantu bafunye ekikonde n'omwana n'omugala musajja agenda ne ssente yo genda bagambe commander wano wakutadde omuntu alina we tukola neva waliwo amakuba ago okulaba nti bapima baleeta webridge negwa bugwi webridge okitegete minzaani zino waliwo ezigwa bugwi mu kitundu nga kulina ekkubo tebagisuubirako negwawo wakati nategeera nti kyogambye kyennyini abasajja abava ku booda basajja batemu batya batambula nga bamanyi nti sawa yonna waggwawo ki ekizibu afuba okwagala tayagala kuyimirira asobola n'okukugamba kale akaveera kwata mugende muyitewo kuba mukama wange ali wali agambe nti emmotoka ezo kasa bapimayo 2 endala zikole ki ziyitewo kasa bapimawo 2 endala zikole ki ziyitewo naye nagamba bannaye bano abantu batemu nga ekibayita esente ensiringi owaye katusiibule tuvewa mbasiibule bannaye ngenda kukomawo nga nkunyonyedde programu yange ebadde fixed nnyo ate mbagambye omukyala abeerawo ku weekend kati uniform adde singolole nawe nkomawo ngenda kukomawo nayo ate tubeera tunyumye n'ebirala ebisikwatagana ku bulamu bwange kyekiddako banzala kayunga kyerima eyo era olinayo ku musajja kayunga banoonya nno Allahu akbar bakambwe baana balina amaanyi abo bangi Allah anti alera munutu mukaga kuwa omwapo
kati olwate bwoma bwegwa nga lutu mukaaga nga temunanga kolekera kyabaleese soka gwe wali nemudali okakwata endala nga 10 awala gwe ama nsigadde nze komanda wanu Kalebulo omulemuzi Mungu awasasire ndabira tumbetu ko ninaluggwa Suwaman Ndawusi yotera mulaba buli kaseera neko ni mulaba mu biseera bino bitundu bino mwatera okubeera naye oluusi simulaba ne n'abalala bonna ko ni anywere n'ebyokunywa ebyebbeeyi ne mandeevu bonna bandabire bagambe nti tubaagala nnyo kale naye omusajja eyo ali ku kamera akise jjaze afune jjaze ki afune ali ku kitabu alijo yambadde afune bannange etya sajja beemira ekisaawe yogera bannange naye laba akitegedde afune snapdragon tejja sobola naye olowooza kasita mwaleeta oza omugenya yajja wano neerabye ebyo tetwafuna obuzibu bagamba akomawo diye nana simanyi sawa yona akoma Suwamani mubuuza ajja ogamba onana onana agenda komawo agenda samba ate nago mpira guli indo tunaabawulira tunaddamu tubakwateko tebagenda gukkiza mu bantu naye era sitiru muba mukimanya nti aze tunaafuna emirembe kubanga ndabira ddala nga kati nakujja this week next week kimba mutukolerawo kiri kimu emijozi egirimu egitali gyekyo mugijjemu mugizzeeyo egyo mujje muleete giri yegiba gibeera muno mwoka anti temwagala naye batusaze akajanja bannange baabalyosi batusaze akajanja Troners Media mwebale nnyo mwebali ddala ababeerako amanya asigadde nga ndi Troners Ajara wamu ne Commander 1 tubaagala nnyo olulala mbeere bulungi